Kale nkwaniriza ate ku kitundu kyaffe kino nga tukyagoberera emboozi ya Namukadde Nakibuuka era nga twakulaze olunaku olw'eggulo nga ekereziya ewaayo ekyapa kya Namukadde. Kale nno General Charms oluvannyuma lw'okukirisiivinga olunaku olwaleero yabadde alina okujja akiwe oba akirage abafamire bakakkane emitima basalewo okuziika oba obutaziika. Kale General Charms kikaseera kano azze okulaga abafamire bano ekyapa. So katulabe ebigenda mu maaso ate tulina obubaka obuvudde ewa President. Assamu Katonda abasobozesezza ne mutuuka.
njalo kusirikira enamba erikwatisa bakadde baffe tusanyusa okubalaba abasibe tusanyusa okubalaba nnyo okusinga ennyo katusooka obeebaza n'okwebaza Katonda olw'okubasobozesa ate n'okubaako wasobodde okututuusa mu katuubagiro kano. Erinnya nze Richard Musajja Akaawa, Katikkiro w'ekika eky'ennyonyi Namuŋŋoona. Tetutera kweyita bwe tutyo nti nnyonyi Namuŋŋoona baba n'omuntu asobola okuga nti neddira nsolo mpologoma era aga neddira mpologoma, so nga ate empologoma nayo nsolo. So kigambo ekituufu kiri nti Katikkiro w'ennyonyi, Katikkiro wa Namuŋŋoona, enyo tetera kiteekako. Tubadde mu katuubagiro kano akukufiirwa muzzukulu wange kati ennaku ziwere ddala 8. Naye nga emabegako emyaka 4 egiyise twatandika okugoberera ensonga eno. Emyaka 8 egiyise, emyaka 4 egiyise twatandika okugoberera ensonga eno ya mukadde waffe awummudde oba muzzukulu wange awummudde ng'akyali mulamu ddala ng'ategeera bulungi. Bwe yatutegeeza nti ekyapa kya wano yakitwala ku ekereziya enaakulabye okukimuterekera. Yali andeetedde ekiraamo kye kyenina wano, ne mugamba naye ekyapa ky'owandiiseemu kiriwa? Kwe kuŋŋamba nti kirinaakulabye. Ne mugamba twandisobodde okugendayo naakulabye. Nakkiriza ntuuke naakulabye. Omukulu w'ekifo
n'atugamba nedda kaakati ekitundu ekyo mwe muli kiri Buloba. Ne tugenda wana mukulu we Buloba n'atugamba nti nze bwe baasalako ekitundu kino ku Nnakulabye bankwasa Bakristu, ebiwandiiko byo byagenda Lubaga. Era n'atukulembera n'atutuusa mu ofiisi y'ebyettaka ku kitebe ekikulu eky'essaza ekkulu erya Kampala. Ne tubeera mu nsonga eyo okuva olwo, era nitulabira ddala nga egenda kugguka. Ate tuba tuli awo nga bakyusizaamu nga bataddewo omusigire omulala Faaza Sajjabbi, ate ye ensonga n'agitandika buto ng'ayagala okwetegereza gye yava. Era maka muno azzeemu emirundi 2 ye yennyini n'abayambi be ku nsonga eno. Ne tuteesa era omulundi ogwasembayo yatugamba ajja tuddamu mu Sande 3 zaali nga 6 zaali ennaku z'omwezi 6 ogwokutaano. Nga 2 omwezi guno gwennyini gwe tulimu yatuddamu mu buwandiike n'atutegeeza nti okwebuuza kukyagenda mu maaso n'okusinga ennyo eri abantu abagambibwa nti be baaweebwa ekifo kino ab'eggye lya Mariya. Kyokka ng'ennaku z'omwezi yatuwandiikira nga 2, kyokka ennaku z'omwezi 9 omukadde n'atufaako. Twagenda ku kitebe ku ssaawa 4 ez'okumakya, omukulu n'atulaba ku ssaawa 8. Ekyamazima abantu abafiiriddwa nga n'omulambo guli mu ddiiro ne batuula okumala ebbanga eryo, nga n'omulambo guli mu nju, kyali kyakunyolwa nnyo gye tuli. Ku ssaawa 8 yatulaba ne twogerera essaawa nnamba, n'atugamba tumuweemu essaawa emu ajja tuddira, n'okutuuka olunaku olwaleero situnnamuwuliza. Olunaku lw'eggulo nasabye Ssaabasumba ayingire mu nsonga eno, era mu bbaluwa eyo nabaweerezaako kopi. Nensaba ne Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda naye ayingire mu nsonga eno y'ekijja kino ekyatandikibwawo mu mwaka gwa 2002. Ettaka lino lyali ttaka lya mukulu w'ekika ky'Enkima Mugema, era mu kutereeza yakkiriza n'atwalako ekitundu, lyatukanga Busukkakkubo, n'atwalako ekitundu, ate ffe ekitundu n'akituwa mu kyapa kibe kyakijja. Ng'ebika bya Buganda byonna bwe bitali entite mu mateeka nti biwandiisa ebintu byabwe, bakatukkiriza kati, era ebika ebyakafuna trust bikyali bitono nnyo ddala, tebisukka 2. Tubadde tuwandiisa ettaka ly'ekika mu bantu ab'ekika bye tulabira ddala nti bali kumpi nnyo n'enju ezo oba n'obuvunaanyizibwa obwo. Bwetyo ettaka lino lyawandiisibwa mu mannya g'omugenzi ono, naye nga ttaka lya kijja kya Tito Bakusaagira eyafa myaka 4. Omukadde ono akumbye ekijja kino bulungi nnyo, era olw'enzikiriza ye
banne babadde bajja wano ne bakuŋŋaanirawo era ne tutataataganya kukkiriza kwe nekyatubuuseeko bwe twalabye ng'omukulu w'eggye agamba nti baabawawo okuva mu 8 naye baasabirangawo olwa munnaabwe nti yenzikiriza ye ate naffe ne tutagala kukola ki kutaataaganya. Tetuwereddwa mukisa n'omulundi n'ogumu kukyanga mukadde ono afa kuwuliziganya ne bannaffe ab'erubaga. Ndowooza mu ngeri eyo bwe twatuukirako mu ofiisi yammwe n'abakulu abalala be mbagambye kyokka mmwe ne musitukiramu. Ndowooza kwe kubanga tuli wano olwaleero okulaba nti ensonga eno tubaako gituusa. Ssebo tusaba n'obuwombeefu nti bwe munaaba mumaze otwanjulira bwe mukyatuuse tukkirizibwe tubeeko bye tuddamu oba ebimu binaavaamu kuva mu kye mutwanjulidde oba n'ebyaffe bye tulina. Mu binaaba bivuddemu by'otugambye ssebo oba naffe bye tulina erudde eno tunaasaba okwongerwayo omukisa ng'omaze okwogerwa ku ntanda omaze otusumulya entanda gy'onooba otwetikkidde. Naye nga nfundikira ngenda kutuusa okwebaza kwange okusooka okuva ewa jjajjaffe Mutaka Kajja Buwongwa mukulu w'ekika ky'Ennyonyi Namuŋŋoona okwebaza okusinga ennyo pulezidenti w'eggwanga ate ne ofiisi y'ebyettaka eya State House ssebo ekulemberwa gwe Brigadier General Kyamuzi okusitukiramu ng'owulidde enduulu eno emaze ku kyalo kuno esande tutambuza yakubiri. Ssebo twebalize nnyo pulezidenti olw'obuyambi buno bwatisse ggwe wennyini ne bozze nabo. Ssebo tusaba mukadde waffe pulezidenti omutwebalize nnyo olw'okuwulira enduulu eno emaze mu maka gano mu kika kino ku kyalo kino ku kibuga kino ku kitundu kino esande nga tuyingira yakubiri. Tubeebaza nnyo nga tubeebaliza ddala. Tusaba Mukama awe nnyo omukisa obuweereza bwammwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋoona tusanyuse kusisinkana n'engeri gy'otwanirizzaamu. Nze Brigadier General Moses Shabani Lukyamuzi nga nze nkulira akakiiko akatikibwawo President wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga kayamba okudduukirira ku mirerembe egiva mu ttaka
nga bwe mubiwulira ennaku zino akakiiko ako katekebwawo omwaka 2022 ng'ekigendererwa bwe kudduukirira abantu naddala bakateeyamba abasingidde ddala okubeera nti be balumbibwa abantu ab'ennaku zino abagufudde omuze ogw'okulumba abantu abalinawo akaabwe ng'ettaka ne bali banyagako. Sebo lwabadde olunaku lwa Sande lwali lwa mukaaga ebbaluwa netutuukako ng'eva wano ng'esaba okudduukirirwa olw'ensonga z'ogw'okunnyonnyolako ez'ettaka ly'omugenzi ono omukadde Tereza Nakibuuka eyaleka ekiraamo nti abadde abanja ekereziya eyerubaga ekyapa kye kyeyaterekayo era nekigambibwa nti yaleka nga agambye Mukama ng'amugye mu nsi tewali kumuziika okuggyako ng'ekyapa ekyo kimaze okuggibwayo. Ensonga eyo bwe yatutuukako ku lw'omukaaga budde bwali bugenderedde ne tulaba nga kyali tetusobola bwatuukako wano era twasalawo okutuuka wano enkeera waalo ku Sande ate nga kyamukisa mubi nti olwa Sande era kyali kizibu nnyo okusisinkana abakulu ab'erubaga bakwatibwako ensonga eno. Twajja naye ne tumala wano akaseera katono ne tusobola okugenda ne tutuuka ku lutikko erubaga nga batulagiridde omukulu akwatibwako ensonga eno Father Richard Sajjabbi bwe tutasiŋŋaanawo ne batulagirira nti ekifo kye batuula kyekyennabbingo era twasobola omukontaktinga ne tutuukayo n'atubuulira byonna sisitimu nga bweri n'engeri gye baafunamu ekyapa era n'atulaganyisa nti ekyapa ekyo kiterekebwa naye waliwo emitendera yesiya w'enkomerero okusalawo okuzza ekyapa ekyo kubanga ekyapa bo bagamba nti ebiwandiiko bye balina biraga nti omukadde yaleka nga atonye ekifo kino ate ab'ekika nga mugamba nti yatereka buteresi. Wakati awo nababa nga weetaaga ffe bennyini ab'akakiiko okubeera nti tuyingirawo okutabaganya enjuuyi zombi n'okunoonyereza okulaba ekituufu. Njagala okwebaza Father Richard Sajjabbi eyatwanguyirizaako era n'atatukaluubiriza enkeera waalwo n'asobola okulaba Ssaabasumba era Ssaabasumba naye n'atabeera mu kalubo n'agamba nti ekyapa bakiweeyo oluvannyuma tujja kuyingira mu nsonga zino okulaba zifaanana zitya ng'ekyapa ekyo kiri mu mikono gyaffe egya gavumenti kadde aziikibwe. Ebinaddirira tujja kubasaba abakulu Mukama waffe Katikkiro nga bwe tukulabye ojja kujja tukole entegeka ne abakulu ab'erubaga
abakwatibwa ku nsonga eno bajje tulabe ensonga ezo bwe zifaanana, tulabe nga okukaayana okuliwaawo okugwawo ssebo. Era ekyapa ekyo bakinkwasizza ejje nkirageyo gye muli, bakinkwasizza okuziika kusobole okugenda mu maaso. Ekino buwandiike bwebwo nga bw'obulaba. Tekiriiko muziwulala era n'asayininga n'okusayininga nti akiwaddeyo. Musonyiweko ziri emiliyoni 10 bannange, si miliyoni 10. Neno. Jena yebisa amaaso. Jena kendezaako wansi. Ne wano. Sombere malego bomazi. Ssebo Katikkiro, n'okwanjula enkomerero y'okwanjula kwange kuno eri obubaka bw'ekitongole oba akakiiko kange, tubadde tusaba nti okuziika omukadde kugende mu maaso, oluvannyuma tujja kuyingira mu nsonga zino n'akakiiko k'onooba olonze tusobole okugonjoola ensonga zino, naye nga mukadde waffe amaze okuzikira. Mpozi akatalekeka mukadde waffe president atumye okubeera nga tubakubiriza mu kaseera kano ak'ennaku abantu babeere bakakkamu, era awulidde nti sokka babadde tewanabeerawo ayuuguumo. Ne tubeebaza olw'embeera fanna bwetu, mwebale kukuuma buntu bulamu, era tubasaba n'amaziika gonna gabeere nga makakkamu. Mukadde waffe Mukama amuwe ekyumula ekyumula.
Sebo nga tonnagenda. Saidi zawa. Anwa. So mukadde waffe nga tonnagenda. Tetuyinza buteebaza. Tusooka okwebaza Katonda asobodde okusobozesa ate n'okusobozesa buli omu. Ate n'okusinga ennyo twebaze mukadde waffe President olw'okuyingira mu nsonga eno ng'ayita mu ofiisi yo. Ate n'okusinga ennyo olw'amabugo amanene olubugo olunene lwatuweerezza. Ekyamazima tuba tuli mu kaseera kazibu nga bwe mumanyi okukuuma wano abantu okumala ennaku zino zonna ng'omukadde bwe yali yalaama. Akyamazima n'abayisa obuyisi babadde bakyama ne basaba omuwogo gwaffe omutono ennyo gwe badde tulinawo ne bagulya ate olumala okulya ne bagenda. Yembeera mwe tubadde tutambulira. Ate mu mpisa zaffe ez'Abaganda toyinza kugoba bantu mu lumbe. Sebo tukusuubiza nga bwe kibadde nti wano tubadde lutalo lwonna tetufunanga buzibu bwonna, tubadde bakkakkamu nga mpozi okutema empenda zokka ezibadde zitutuusa ku kino. Kyekyoka kye tubadde tukola, ne wano tewabadde nsonga yonna. Era tukakasa amatu gammwe nga bwe gabeera ku gurawundi temulina kye muwuliddeyo. Naye era tusinga twebaza, twalina omusano twebaze poliisi etuli ekinnya n'empindi okuva wano. Ekyamazima eri busukka kkubo bandibadde bakuwadde lipooti nti waliwo embeera enzito gye baalabye kubanga ababadde nabo beetegereza nnyo ebifa wano. Sebo oluvannyuma lw'otukakasa n'otugumya ensonga eno mugikuteeka nabwala kuba kibadde kisinga otulumya emitima nga okuva omukadde lwe yafa tuddangamu kuwuliziganya n'abannaffe twali tuwuliziganya oluvannyuma lw'ebbanga eddene ery'emyaka 4 ne basibawo ekkufulu nga tetukyawulira biva eyo. Mpozi okubalengera ku mutimbagano nga bagamba nti oba oli awo tuli basaatuusa ababbi b'ettaka. Kyokka ng'emabega eyo tubadde tunyumya nabo nga batuwa ekitiibwa nga batuyita bakulembeze bannaabwe. N'ekibadde kya nnaku nnyo abantu be tukulembera okuwulira nga batugambye bwe batyo. Ensonga ezikwata kuziika sebo tugenda kutandikirawo okukola ku nteekateeka z'okuddamu okukomyawo mukadde waffe tumugalamize. Era tugenda kuba nammwe tubategeeza tubayite. Tubadde tusabayo akaseera katono ddala tumale okuziika omukadde waffe eyafudde naye wanju eno muganda we w'ekitiibwa Dani Muliika naye muzzukulu wange. Tugenda muziika enkya. Ate tusaba nga tuvudde mangu ddala mu kuziika okwo ne kuno okusobola okutambula. Era tujja bategeeza mbeerewo oba munaatutumira abanaabakiikirira basobole okuddamu okuwa obubaka era n'okwebaza Pulezidenti mu bantu abangi abanaaba bakuŋŋaanye. Sebo tunaasembayo nga tusaba obukuumi obutukuumira ku kibanja kino paka ng'ensonga zino ziwedde nga tetutaataaganyiziddwa tusigaleko nga bwe tuliko era nga bwe tubaddeko emyaka egiwera kati gigenda okuwera 10. Sebo kye tusaba Pulezidenti atuwa obukuumi nga tutaaganyiziddwa mu
okubeerawo kwaffe kuno ku ttaka lino paka ensonga eyo weeneggwa kyetusinga okusaba ekyo. Maliriza n'okwongera okwebaza ate mmwe n'abakulu be muyise nabo ate n'ab'ekika mbeebaza okuba abakkakkamu mu buzito obungi bwe mubaddemu n'abantu b'ekitundu mbeebaza okuba abakkakkamu era mbasaba mwongere okuba abakkakkamu. Neebaza bannamawulire nabo ababadde bagoberera ensonga eyo ate twebaza nnyo Ssaabasumba okuba nti okuva lwe yayingidde mu nsonga eno tulaba ng'etambula ate ne mukadde waffe Katikkiro abadde agigoberera kubanga abadde mpuliziganya naye. Nebaza nnyo bajjajja abataka abakulu ab'obusolya abadde bagoberera ensonga eno ate ng'enno ne bakugira okutuukako wano naye nga badde bagoberera. Mwenna Mukama abampere nnyo omukisa nga muddayo paka lunasinkana nga tusiibula mukadde waffe tweyanziza. Webale nnyo ssebo. Kakati ssebo ojja kutunoonyeza abakulu abatuufu bulijjo abayinza okukwata amagugu gano. Sebo ono muto wange Bisere Patrick ye omugenzi abadde amuyita sengaawe. Omugenzi teyazaala mwana wuwe mu nsi era kyemuvudde mulaba nga ebigambo bino byadde bifaanana bwe biti ng'abantu balabanga ataliiko babe. Ye yamuzimbirawo ennyumba zino ze mulaba afunemu akasente. Era bwe tuba tetuliiwo wano yabeera wano era yajjanjabye omukadde emyaka giweze 95 n'ekiraamo ky'omukadde kyetulina wano kyembadde njagala otunuleko nga tonnagenda kyonna kyogera ku ye era obuvunaanyizibwa bwa kifo kino ekyokulabirira ekijja omukadde agamba bwe busesetuka okuva ku ye budde ku ono era alaga nti naye mukuumi ng'era naye bw'abadde akikuuma. Obuwandiike bwe twali tufuna okuva ku ssaza ekkulu nga bagoberera ensonga eno bwe buno ate kino kwe kulaama kw'omugenzi nga bwe kubadde mu buwandiike era bwe yakuleeta kwe nasinziira okugoberera ensonga eno ng'ayogera ku kyapa ate nga tekiriimu kwe kumubuuza nti ekigambo ky'oleese nga ekyapa tekiriimu era nasitukirawo nentandika okulondoola ekyapa nga bwe mba nnyonnyodde okuva enaakulabye okutuuka e Lubaga kati emyaka gibadde 4 n'ebiwandiiko ebirala ebisingawo tubirina wano. Sebo oyinza okuyisaamu eriiso oba oyinawo eddakiika.
ensonga eyo jjagiraba ku mika egiddako. Mukadde waffe ate tamanyi kuwandiika era kyetuva tukakasa nti tewali kiwandiiko kye yali akoze, abadde akozesa kinkumu, teyalinnyako mu ssomero. Era byebimu ebibadde bimugaanisa okuziikibwa oba oliawo ng'ekinkumu kye kiyinza okwetaagisa. Y'ensonga gye yasinzirako Kalambira ti bwe munanziika ate olugalo munaalujja wa? Esebo kati bino byonna tujja bitunulako ekiseera ekituufu kituuse. Ndowooza olw'obudde obutono tweyanzizza kamuwogo ke mutwetikkidde. Mukama yebale basobozesa. Basebo ne bannyabo mukkirize nsooka okusiima kwange eri gavumenti yaffe ya Uganda ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni lwa mukama wange General Charles olw'emirimu gyonna gy'akola ku lw'eggwanga lino n'okuteekawo embeera efaanagana bweti. Tutuuse okusiima kwaffe ennyo nnyini ddala okulaba nti ensonga eno ekwatiddwa Ssajja Kikulu. Tusuubira nti singa eggwanga litambula bwe riti nga mulimu abantu bwe bati, abantu bafuna obwenkanya n'enteekateeka bw'eyinza okubeera. Awo nno wensabira famire y'omugenzi ono omukama amuwummuze emirembe, nammwe abagumye mwene embeera gye mulimu. Erinnya nze Ajabudu Kiyimba asuubira okubeera omubaka muwa wano owa Busooli constituency kagenda okugatinda lwa gavumenti nsooka okusiima abasinga obungi bavuma ku gavumenti naye olwali gavumenti bange ebuto n'amaanyi beegali yebamuli basobola okukola n'okutunda nalaba bulabe omukadde ayinza okufuna ettaka eryo lyonna naba ng'asula mu ngwe. Ettaka eryo lyonna essava bwe rityo ne muto wange naba ng'alabika bw'ati nga batunze ettaka eryo. Omukadde wange n'ekirala ky'oba weetegereza nabo nga tunayogera osinga otuya transfer zakolebwa ng'ate ebiseera ebyo mwali ekigata kino era bwekiraba wansi waliwo amalaala agateekedde agaali ag'ettaka agasookera gataddala kati okusenda kukola kubadde kugayingirira ebiranga gyaffe webitandikidde ekijja kiggwawo era abantu baffe bakomera ddala kubuuma buli ago namalaalo olaba amataffaali tubadde tetukyajjulira kyakika ne mu kiraamo mujja kirabamu kijja kya Tito bakusaagira kati kijja kino mukadada kikuuma bulungi takiddwa okukutwa ebisirya dda nnyo n'ebyo tuyinza obutaddamu biringiriza tusaba kino kyokka kigizibwa ekyo tujja kunonoozayo kubanga tujja kuba tuwa
faaza tusigaza abantu baffe bano nga tebatataganyiziddwa. Situli bajeemu bw'olengera abayi mugire ku katono nnyo bw'olengera obuti buli okuli oli wayimiridde omusirikale twayitandisa okusima nga tugenda kuziika oba omanye abaganda bwe basima entaana naye nga buli we tusima abantu eyo mu nju bazirika emizimu gibakuba emunziika ebyo abafaaza tebabimanyi era tebabikkiririzaamu naye fe abakulembeze b'ekika buli muntu yenna tulina abasiraamu tulina ab'ennono tulina abantu bona ne bafaaza baba bazukulu baffe era tubasumika era faaza alina kumpita jjajja naye nawulidde nga mputa mubbi wattaka ne mpulira nga nafuye nnyo naye nga ssebo twali tuziika era okukwadde kusima naye nga buli oteekako ensuuluulu ate eno tufuna bizibu twekuganda okuziika tatukole ki tumale okugonjoola ensonga eno naye omukulu bwe twatuukayo ne tumubuulira twatuukayo ssaawa 4 nga bwe mbagambye n'atutuuza yatulaba ku ssaawa 8 naye ng'abantu bafiiriddwa n'obatuuza nga balina omulambo mu ddiiro tebamanyi kiddako kiva mu ofiisi yo bwe twamulaba ku ssaawa 8 lukiiko twalumalamu essaawa emu n'atugamba mupeeyo essaawa emu nja kubaddira n'okutuuka olwaleero faaza sajja bitakubanga ku simu yange namaze kuwandikira Ssaabasumba na kuwandikira ofiisi yo tegamba ate tubadde tubalinamu nnyo essuubi kuba bo badde batambulira ddala ne bajja wano ono tufunyewo enkiiko 4 ne faaza sajja ensonga eyo bwebadde era okuzeeka tetuli bajeemu tutaataganya eddembe ly'omufu omufu yabadde ataataganya ery'abalamu eso mumativu ate okuba mumativu ndowooza n'abakola ku consultation oyo tubalina mu kika kyetegeeza abawuliziganya n'abafu bajja tubuulira Avyataka naye okusinga ebyo babadde batugamba nti tuli bannakigwanyi tuli basanyufu nnyo okulaba nga batulaze ku kopi y'ekyapa kyaffe naye omutima giri bulungi kati tuli babitulira kulwana nga ki nga tumanyi ekitu we kiri awo kati tuli ku nnono era tuli basanyufu nnyo bannange twebaza pulezidenti waffe atuweereza amabugo okutubudaabuda emitima gyaffe yeebale nnyo yeebale ddala erinnya lyange mu ofiisi yakulira akakiiko k'ebyettaka omukulu Lukyamuzi
nate n'otwebaza nnyo n'olw'olubugo lwatuwadde. Ndowooza ab'ekika n'ab'ekitundu badde mbasaba babe bakkakkamu. Ngenda kutuuza olukiiko lw'abamasiga tuteeketeeke okuziika omukadde mu ngeri y'ekitiibwa mangu ddala nga bwe tusabiddwa. Olugendo tulutambuddeko ekitundu ekisinga ekinene naye n'ekisigaddeyo kiwanvu, naye nga kati tulaba nti entandikwa nene era etuwadde oluta oluwanvu. Mbasaba mube bakkakkamu n'abakulu bakkiriza okutuwa obukuumi obutukuumira ku ttaka lino ebbanga lyonna mpaka ensonga eno lwenekomekkerezebwa. Ebigenze mu maaso birabye. Bigenze maaso mbirabye. Oli wawanda nnyo omuliro kati mbeera ki? Oli mu mbeera ki? Oli mu mativu oba? Ekisookera ddala nebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okuyingira mu nsonga zaffe. Alaze nti ddala ye jjajjaffe tuli bazzukulu. Ndi mu mativu olw'ekyapa okuva mu mikono gya Kereziya nekidda mu mikono gya gavumenti kubanga eri Newton. Sijja bagamba nti lwaki tebakituweereddeewo kubanga Kereziya kale naye ereeta obujulizi ewulirizibwe naye nga tekikyali mu mikono gyayo kubanga ekibadde kisinga obubi kwe kubanga twakaziika nannyini kyapa najja n'atugobawo n'ebijja abadde asobola obijjawo kubanga ye nannyini naye kati saawa zino talina buyinza bujja wano kubanga ekyapa takikola ki takirina. N'olwekyo ndi mu mativu kubanga gavumenti ebiyingiddemu ne Pulezidenti Museveni n'atuwaayo miliyoni 10 ng'amabugo ekiraga nti abadde anyolerwa wamu naffe. Nebaza n'ekigo nebaza n'obukatuliki obutalemerako nnyo nebakikwasa gavumenti ebyo. Kalobina ndi musanyufu nnyo eri omukulembeze waffe Yoweri Museveni okuyingira mu nsonga zaffe. Twebaza bannabawulire bonna abatambuza ensonga eno okutuuka lw'egguse. Ne Katikkiro waffe owa Namuŋŋoona tuli basanyufu okulaba nga ssenga waffe afuna amazima tumuziike mirembe awummule mirembe. Tusoma nako ogirabye otya owulira otya waliwo obwenkanya obukoleddwa mu mikono gy'abakatuliki tuli bamativu gavumenti tuli basanyufu kubanga ettaka lyakika kale tukirina nabo tebakirina kabaleeta obujulizi ebikoleddwa naffe tubalage nti kibadde ettaka lino libadde lyaffe okuva mu myaka gya 19 nga ensonga eno netambulamu. bakakiba olina eri pulezidenti w'eggwanga lino? Pulezidenti tumwebaza kubanga yasitukiramu n'obubaka bwatuwadde amagogo gatuwadde ag'emiliyoni 10 tumwebaza. abadde agoberera ensonga zino. Kuwagula ttalo jjajja bakkiriza tuleeta tusime ttaana mu ofiisi ejakulira omusima abakatuliki basalise ayikagenda kuleeta abeesuwa kulwana nga ntalo Webale kulwana nga ntalo webale kulwana n'owangula yazirwana yalwana ne tuwangula yazirwa Yesu yazirwane alwanye ne
tuwangula